Mbayiwa olw'okwagala okulaga Namusisi nti ye ebyeddagala egganda tabimanyi n'ayogera ng'abereega nti simanyi nno obwedda muli ku misota. Nnyina bwe yawulira ku kigambo musota obusungu obwetabiseemu n'okutya ne bumukwata n'ayogera mangu ng'akanga mutabani we nti mwana wange leka kugwatula linnya oyagala kutuzaalira kalunsambulira. Ebigeezanda ebyo byolaba ko byatuukiriza erinnya obeera tokyabivumudde. Ndi kuno yabimma amazzi era yalaba Namusisi agenze ne mutema bagule enva ez'ekyemisana mu katale kwe kusumulula ekyamuli ku mutima nti mwana wange omanyi bwe tuyingiridde olutalo Kasiggu? Ko Mbayiwa nti lutalo lutya? Yali tategeera ddala nnyina kyaliko n'ayongera okumutegeeza nti nze ndaba omukazi oyo senga mmwe egguluma abeesimbemu bulala. Ko Mbayiwa nti kutwesimbamu atya? Ndi kuno yategeeza Mbayiwa nga gguluma bw'asindisa ekiwuka kimusale era nti n'obulwadde bwe yamusanze bumuluma nabwo gguluma yabuwendudde. Yawunzika agamba nti alina okuddayo naye mu kyalo bagende ew'omusawo ow'ekinnansi amukoleko. Mbayiwa yali ayagala okuguguba naye bwe yajjukira nti obulwadde n'omusota bye bibadde bimubikkiridde ku nnyina okumubuuza ssente eziva mu nju gye baagula zaataalabako nga bwe yamusuubiza nti zaabaaki. Mu kiseera kye kimu Mbayiwa yakemebwa okumala gakkiriza ebigambo bya nnyina kuba enjoka gye yali yakawakankula n'omusota ogwamubojja yabirabira ddala ng'ako ke kabonero ak'enkukunala akaali kamulaga nti waaliwo ekitaali kya bulijjo ekyali kimulondoola. Ate bwe yajjukira ebiseera bye byonna eby'emabega mwe yagomokera ennyo n'abawala nga kyajja afune omulimu n'afuna ku ssente n'alaba nga olwo tewaliiwo yaaye n'akamu ne yeeyongera okutenguka emmeeme okukakkana ng'akkirizza bagende ne maama we enkeera ekyaggwe omuganga atereeze ensonga ze. Kyokka bwe baamala okukkaanya ku ky'okugenda mu kyalo Mbayiwa ne yeebuuza gy'anajja ssente ezinaabatambuza bonsatule naye eziribuzza ko n'ezo zaanaalekera Namusisi zimulabirire ebbanga ly'anaamala ew'omusawo mu kyalo. Yafuna ekirowoozo ky'okutunda guleediyo gwe ekyo n'akisambajja. Yasalawo amalege kuba ku Namusisi waakiri amuwoleyo ku busente. Akawungeeza awo Namusisi yaleka Ndi kuno ne mutema batokosa ekyeggulo n'ayingirako mu nju alabe ku munne omusota gwe gwabozze bw'ali. Yamusanga tali bubi nnyo era omutima gwe ne gutereera ne babeera awo nga boogera ku bintu bingi. Ddaaki Mbayiwa n'asirika lumu bwe cce munne ky'ataamanya nti ono yali akukuta nangeri gy'anaamutandikamu. Yeevaamu n'akyasanguza nti Namusisi nsaba nkukaluubirizeemu katono ate n'asirika. Namusisi akasiriikirira ako kaamukanga nnyo n'atya nti oba yali agenda kumugoba waka nti oba olubuto Mbayiwa lwe yali agenda okwegaana. Mbayiwa bwe yalwawo ng'akyasiriikiridde taddamu ekyo nakyo ne kyongerera ddala okumutekenya. Mbayiwa yabanga agenda okutandika okwogera bw'ati ekintu ne kiba ng'ekimukwata emimiro. Namusisi ye n'amusala ku muguwa ng'ateebereza era n'amala geeyogeza nti nze nno manyi ky'oliko kati. Nko Mbayiwa nti kale kiki? Ko Namusisi nti manyi oyagala kunneetondera olw'omuwala oli gw'opepeya naye ennaku zino. Mbayiwa yawulira bubi nga Namusisi amujjukiza Ndibassa gwe yali takyayagala kuwuliza yadde okulowoozaako. Kyeyava amala gagamba nga bwe yennyamidde nti owange ebyo tubifeeko. Namusisi yamuddamu ng'akubiira ensingo nti mukadde era mbadde mmanyi nti gukyabasaza mu kabu naye abalenzi temwesigwa. Mbayiwa yaddamu ng'addaabiriza munne nti mukwano Namusisi leka kutuuka awo oli omuwala nze sikyamwagalirako ddala n'akamu
Weewaawo Namusisi yasanyuka okuwulira ebigambo ebyo, naye teyalema kusigalamu kakunkuna era n'agamba n'okugamba nti ndaba mu abalenzi bwe mutyo bwe mwogera, ye maama ndaba wuuli ansinga n'obulungi, nze nkobe mukadde muli mpulira nti nkuswaza na bulala, simanyi nno era mukadde ne leero kawungeezi onaamutwala mu bifaananyi byammwe. Mazima lumu wannimba n'okuntwala mu mazina nonneerabira. Mbayiwa yasoberwa nga talaba Namusisi kwavudde kufukumula ebyo. Okuzibiikiriza ensonga eyo mu lugezigezi yeebuuzisa nti ate kati olubuto nno lwe lutandise okukufuula lutyo, luli nga si bwe wali. Namusisi n'amutega nti anti kati olaba ndi lubuto okuba na jjejjerebu, so ye Mbayiwa nga yeekubira bulatti nti nga lwaki sandikubye jjejjerebu. Namusisi ne yeekubagiza nti mukadde owulidde muli mmanyi ogamba otyo oyo mmaze okumussa mu kkomera omwaka mulamba bwe ddu, kaakati nja kuba mu ddembe okwetalikira n'abawala abalala nga bwe njagala. Ono yajja kunkuumiranga n'okunkoleranga emirimu gyange egy'awaka, ate anaddawa ndaba ndi awo ngegeeweddeko amazzi. Namusisi emmeeme ye yamunenya nti ng'ogenze wala nnyo. Mangu ago emboozi eyo n'agiggalawo era mangu n'embiro kwe kugwa mu kifuba kya Mbayiwa n'amubuuza n'eggonjebwa nti onyiize bambi nsonyiwa mukwano, anti kwagala kwe kubadde kunzita n'enjogera ebingi. Ko Mbayiwa nti abaagala bannaabwe badda mu kubakonjera. Namusisi yamuddamu mu ddoboozi ery'ekkwano nti mukadde oba abadde sitaani kyoyo, nsonyiwa mukwano, nsonyiwa. Mbayiwa eno nga bw'akubaakuba Namusisi ku mugongo n'amugamba nti tofaayo nkusonyiye era biwedde. Namusisi n'addamu okutega Mbayiwa nti naye bannange okyanjagala. Mbayiwa yasooka kubulwa kyakuddamu, oluvannyuma n'alyoka okubuuza Namusisi nti lwaki ombuuzizza ekibuuzo ng'ekyo. Namusisi yamuddamu mangu nti njagala kumanya bumanya bambi oba mazima onjagala oba nedda. Mbayiwa n'amugamba nti wali owuliddeko nga nkugamba nti sikwagala. Ko Namusisi nti nze ssebo lulire lwe nasembayo okukulaba nga nzize mu woofiisi yo asirika. Mbayiwa n'amusalako mangu n'amugamba nti mukwano ebyo tubyerabire, gwe ssaawa 2 ebikolwa byange byokka bye binaakulaga wennyimiridde, kuba bwe nnaakugamba obugambi nti nkwagala okusinga abawala bonna tojja kukkiriza. Wabula Namusisi n'afunvubira nti naye kwokunjagala onjagala. Mbayiwa mangu ago n'amubakira nti ennyo n'amaanyi. Namusisi nassa ekikkowe n'agamba nti kati nno kale. Mbayiwa ate n'abuuza nti kale ki? Ko Namusisi nti byange. Mbayiwa yamala gabirekerayo newandibadde yasigala tategedde ensonga Namusisi kwe yali asinzidde kwogera atyo, ne basiriikiriramu. Bwe waayitawo akabanga Mbayiwa ne yeevaamu n'asaba munne okumuwolayo ennusu 10 asobole okugenda ne nnyina mu kyalo alabe ku kitaawe, n'ayongerako nti baali bamugambye nti mulwadde ddala era nti yali amutumizza. Namusisi bwe yawulira ekyo yasooka kwewuunya nga tategeera kyagaanye ndi kuno kusiinya ku kyabulwadde bwa taata wa Mbayiwa. Ebyo teyabyongera mu maaso, anti Mbayiwa awo we yamusabira amuwoleyo siringi 10 nti bw'anaava mu kyalo ayitireko mu bbanka azimuddizeewo. Munnange obudde olwavaako eddiba nga Namusisi awola munne siringi 10 nga bakkira kyalo nga ne Namusisi agenda gy'akakkalabiza bulijjo. Ebyo nno siibisuseeko wano Kabanda Musoke kankwate eryandeese nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekinaddako ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.